This is Inside Out. Okay, alright, kale nkwaniriza ku mukutu gwaffe gwa SML News Yugi nga bulijjo kwe tusinzira okwogera ku nsonga zaffe nyingi ddala eziri mu ggwanga lyaffe. Tugamba bulijjo nti kye tukola kwe kuzimba. We all do building blocks of our nation. Buli omu azimbira w'azimbira, n'atambuza obunye bw'aba azimba, azimba essomero aba azimba, ajjanjaba abantu aba azimba, ali mu magye azimba. Naffe we tuli tuba ne bye tuzimba. Kye tulina okukola buli omu okuwa munne ekitiibwa kubanga buli omu w'azimbira wabeera weetagisa. Kale nkwaniriza nnyo nnyo ddala ku y'olwaleero nze Simon Muyanga Lutaya. This is Inside Out. Olwaleero ndi wa mukisa, ndina omusajja w'ebyafaayo ennyo mu ggwanga lyaffe lino erya Uganda, Herbert Anderson Burora. Ndowooza amanyiddwako ebintu bingi ate kati yayogerwako mu nnaku zino ebbiri yakuta abantu omu babiro. Naye njagala kusooka tutegeere Anderson Herbert Burora y'ani? Azaalibwawo, yasomera wa, akoze eki? Atalina nnyo byagenda ebyafaayo ebyo byaki ani mulina feudal mind ekintu ne bwe kibanga kya mugaso nnyo eri abo ani akikoze ani agambe kati ani agambye n'ebanga lyenkulu ennyo Eyo ffeni y'abamawulire kyagambye ng'ate tesikirifu n'osanga alina kyagamba nga tafunye mukisa ate alina kyagambye olw'okuba alina kyali kunabanga yawe training yaffe nikyeta prominence. Who is he? Ani ayogera? Nze Burora ekyokulabirako. Burora I come from very very humble. It is a miracle, almost a miracle for Burora to be where he is. Is humble one was hearing to say poor? Poor no, poor category relative. Poor is relative. Kubanga n'omwavu osanga mwavu. Talina wano MD wa NSS yagenda ekkenyere mu lukiiko lw'abagundi abo bwe n'agamba nze bannange nswala eri nze nsinga okusasulwa ssente ntono nfuna miliyoni 7 nswala mu bannange tugenda otuula ne banjula emisa njagala kunyongeza ssente eri nswala mu bannange aswala kuba afuna miliyoni 7. So baboogala bali mu 10 mu bali mu gundi bwezi baddukira bibiri kati ye bw'atya okwogera bambi bw'aba akiikuwe obwavu bwaffe bwawukana. Tesaagala tubeere nnyo fidelisiti nti tugwa nnyo nane issues ne tuziwa obudde bungi. So many things to do. Nga Buganda tuzimba ggwanga lyaffe buli alina w'azimba bamuwe omwagaanya akole ki azimbe. Buli alina kyakola muwe omwagaanya akikole. Naye tunaddako Simon egondi naye chance azimbe. Back to me, kitaawo ne nnyoko baali baani? Kubanga akyali mulamu nange yafa kandi muto emyaka ndowooza 10 kandi gyali mulamu twafuna mukisa gukula naye naye nga gyali ezo Nakaseke. So ozaalibwa Nakaseke? Nazaalibwa Gomba, manyiyo Gomba. Nzaalibwa nkulira kimera ky'emukono nkulidde mu kibuga Kampala. Mbadde mu Kampala okuba nga nina emyaka 14.
That is 2000. Yeah, from 2002 I have been here. You have been here. So bino byeyogeddeko nti you come from a humble background wasobola okusoma papula siza kugattirira Nasobola gattirira okusoma of course mu kugattirira because oba tolina consistency in facilitating life okolako kyokoze emala P7 ne bintabukako nezaako orphanage yankwatako nensomesaako naye nekola kyeyakolako nekomaawo nsigadde nenziganga negatta mu bulamu nze nkugamba nti mbadde mu orphanage nenkulidde mbadde ku sikuuti ne banzijja mbadde mu bulamu bw'okugattagatta you can't believe I am where I am because to me means others. Abamu bafunye omukisa obulamu okuva lwe yazaalibwa bizi bitambulanga bwe oluusi n'okusinga bwe yabisuubira be bantu be tuvuganya nabo space ze tulwana okuyingiramu nga tebaagala tujje naye nga naffe tugamba tujja weetuli babuuza mwavaawa now like Burora for example Burora where you were Burora coming from where to compete in Kampala gwani ne twamala ebbanga tumaze Katonda just atuwadde buukisa nze mu yali nguddeko mu depression 2009 as a young man trying to fix nga nina rage nga nina ekiruyi ku mutima naye nga kimenyesezza ebintu bingi nga nina bitterness kati bitterness y'omwana omuto you can imagine enali ntuuse so nensisinkana omwami bamuyita Kabiswa David yali mu organization gye bayita asset temanyi Kabiswa naddamu okumulaba jezi nga ngenda okuwasa ataliyo yakolanga obunzaali oyo yakolanga ebinzaali Kabiswa yalina mu CSOs yantuuza wansi nga njagala omuntu kuba nali ng'omwana omuto nali mmaaza ebbanga ddene nga sirina mukwano gwa taata sirina mukwano gwa maama sirina mukwano gwa famire wali bubi tewaffe twali baavu naye abo ababina balina mami nga njagala ddali njagala nejjajja nina ekiruyi nina ebinnuma nze nange ndaba abaana b'abalala ne ŋŋamba nti lwaki nze siri bwe nti nga ndaba abalala basoma bulungi batambula obulamu nga bwe babwagala nga nze sikirina ebyo byakutoba so lugero lwa Burora luwanvu a book of about 300 pages tujja kutulamu bye tusobola so bw'omala okuva mu bulamu obwo bwe butyo olwagita bijja mu Kampala sikubuvaamu mbufuliddemu my first time in Kampala natuukira ku Yamaha Center naye story empanvu saagala tugigendemu natuukira ku Yamaha Center nentunuulira emmanga nga bambuka ng'entuulira emmanga abakengulu bakkirira nga sirina n'omu gwe mmanyi naye weesudde mu Kampala ogudde mu kibuga era oyagala kubeeramu neneetuuloola awo ne buziba nga sirina we ŋŋenda kusula that is the beginning of my day in Kampala ne ŋŋenda awo ku paaka enkadde awo Yamaha Center olaba awo awali amadaala we natuula awo ng'obudde buzibe kuba e Kampala tebuzibe ataala gaaka ne bubanga misana we natuula awo ekiro wensanga abayaayi awo ekiro ne bajja ne bansamba kubanga ekibuga ekiro buli ekiro wabaawo niniwaate esenga bansamba awo ne bangoba nentambula nga nzikirira mpaka ku Nakivubo entuuka ku Nakivubo nawo ngenda otuukawo nga aliwo guruupu ezeeri naye nemmanya neno egenda kunsanga naye nga genda gasimanyi naye genda kukusamba kubuza gwani opaawo olagawa ate toyina gy'olaga simanyi gyesinana naye nga naawe n'ekitundu zikirira mpaka ku Nakivubo awo wonna ekiseera ekyo waali very very sabbe area very sabbe was Islam naye kati bw'otuukawo ekibuga ekiwedde bazingezingewo so nensala awo nenziruka nensala ekkubo nengenda ku mwala awo bwentyo
nepita kunaabagereka yali ekyaliwo naye nga ntambula butambuzi genda gasikola simanyiiyo naggukira ku mwala ng'omusajja ekuba baliyita musajja alumba musajja alumba ogimanyi wenaggukira awo waliwo omwala omunene mwenasulaku ogwo nga temuli mazzi ntwazi temwali mazzi bati kigundi kinene kikaluvaati n'oyingira munda kiyingiramu n'ayita olwo ekikudduse ewammwe ky'okutuuka okubona biwanvu a long story tenkugambye so I have been here kati ngenda nembawulira nga mugamba nti onaddeyo ewaabwe nzirewo naye era nakituufu ekikudduse ewammwe nakye muddayo wammwe biwanvu anti kati ewaffe wa Nakase e Buganda Nakase tesi Buganda aboogera ebyo shallow being shallow butategeera butamanya muntu abaako ewaabwe ati kyenkugamba kati kyogera n'oyamba Nakase Burora bayibuli egamba agamba Ibulayimu Katonda yamugamba nti va wano mu nsi yannyo. Secondly, Buganda is a hub of all nations. Is a nation. Ekyo mukitegeera nti the hub of when you respect that. I am telling you. So I have been here. I have nowhere else to go. I have nowhere else to go. You have nowhere else to go. Even say to China wakula. Whatever. Tutudde wano, tulidde wano, bemanyi bali wano, bampadde n'obwesige, bampita mwana waabwe, nti nekyembasaba bakimpa, kati gwe gwani okuŋŋamba nti bano bo bangobye okuva eri ogambe genda ebiri. You see, ewammwe is not where you come from. Ewammwe is where you are accommodated. Is where you are known, is where you are understood, is where you belong. Yewammwe kati ngenti kwane Kampala yewaffe osobola how tukufe bulamu bwenfa gye banzi anti kati gwe eri gye bakutegeera kubanze kati ne bwenfa tebanziika Nakase tebanziika buwamu. Ewammwe mwakolayo ki mwalina emize ku kyalo wabayo emize ng'obulogologo fitina ku kyalo kuwanira mataka. So that is Burora briefly. Burora mu nice story nkugambye nene. Okay. Katugirinyemu akatono ennyo ku eyo gy'olaba embeera ye tategerekeka bulungi k'oyagalira naawe okujja obeere mu baloodi b'omu Kampala obeere mu tulanga ebyapayo byo biswaza. Tuyina ensalo mmeka? Tuyina Kiyira, Bwera, tuyina Bwera ali wala, Katonga, tuyina Sezibwa, tuyina Wamala wano Mugunji Wakiso, tuyina Waawalala ne Nalubaale. Bantu batono nnyo abalina ekiggala. Simanyi lwaki obuuza Burora lwaki tagenda waawe notabuuza Lord Mayor lwaki tadda Kalungu. Kozi Lord Mayor bamuzaala Kalungu. Agulanyi Agomba gundi w'Ekaddondo naye azaalibwa Gomba. Nze lwaki nze ogamba abamanya gaabwe Maganda so bali mu Buganda. Burora si Muganda. Ate erinnya lye lituwaayo ne Buddu teriko olugino masaza ga Buganda. Amanyi Burora otandika okwogera amawanga tulina wano ekyalo kiramba bakiyita erikoota. Yes. Otandika okwogera amawanga tulina wano parish namba gye bayita Majjuli erina 98% of its residents
Which is okay. I'm giving you an example. Yes, which is okay. Tuyina Bukoto. Go and ye Bukoto niwe. Nebo genda cyane. That's okay. Naye kyetugamba gwe yavudde gy'otamanyi wakati wuli ebintu tebirikiriya. Ova Gomba, ozikibwa Buwama, ova Nakaseke. Mubeere eyo naye okujja okwagala okukulembera. You want to lead. What have we done? To be an MP of Nakawa. What is it? With that ragtag history. Is it a requirement? Actually, for you, what you are doing, you are promoting sectarianism. What you is deserve to be in prison. Akuna. Burora, I am a Musoga. You deserve. I'm Molamoy. Nzije wano nsaba obwemu. Sobola genda kuwasabula moja. Osobola okuwasa. Lwaki mpasayo nga sobola kulemberayo. Lwaki nsobola okuzaalayo abaana. Nsobola okuwuningisa. Nsobola okukola buli kimu. Nesobola kulembera. That is wrong with you. Okay, leaders are role models. Tunyumiza tutya abaana baffe nti ye mpi w'e Nakawa eyasuulanga mu Kampala obubizi. How does the story add up? Story is inspiration. Yabusuulanga muku. Inspiration? Yeah. Obubizi? Okay, let me own that struggle that is not mine. Yabusuulanga muku. You see all these things that are symbolic. Bwekikula ennyo omulala n'akikola tekifuula kitaawe. N'abo abaana mubawe ekitiibwa. But when they did that, they did it for a purpose. Okay? To express themselves, describe that group. Were they doing the right thing? No, you are not the one to define what is right and wrong. One man is meat, another man is poison. So bw'oba otolya nnyama togenda kuggalawo bbuca olw'okuba gwe tolya nnyama. Abaana bakwata obubizi ne babwambaza ne babuwandikako ebigambo ne babussa mu kutiya ne babusuula wano. Interest yourself. Why? Don't go for the action only, but also the reaction. Why? It's interesting okubuuza why oli munnamawulire. Lwaki bati? Desperate. Mwali desperate. Kankubuuze nekikola national media kitegeeza ne media temanyi byekola. Ebiseera ebyo wali munnamawulire. Yes, and we covered it very well. Why would you cover it? No, it was interesting. Seeing indisciplined boys. And you saw the country indisciplined people. I defend those boys because we are all activists, but we belong to different sectors. Era sobola keera nta ne mbavuma. No. Kati kiringa okuŋŋamba enta olwaleero abakikozesa nti Burora avuma abantu. Gwe yazze leero oyinza okugamba nti kituufu naye nga linvumye ku muntu. Ebbanga ly'omanyidde nga nvuma abantu. Wakalabula sipiika. Ntya namuvuma ki? Wamutwala. Namuvuma ki? Walayira. Nfa naye. Enguzi. Mba nvumye. Okuvuma okuganda tewavuma. Okuvuma okuganda wakuwa okumanyi kwati. Ebyo bwebyo. Nze bwe mba nakola ekintu mu kaseera awatali ali wiringi kukikola. Simon ekyo ekikola kye nakola kyali kikutte obulamu bwange. Era ensonga lwaki abakwagala bakusase bagamba Burora atomera nnyo yali atomedde wano. That's why people are saying but to protect you. Addressing a very, very important issue. There was no issue to address. Hey, brother. Watomera butomezi. Watenka. Gorora mukategori otomera. Tukandikanga lutalo otasobola. Kiriwa kyesaasobola. Ati kikyo wafuna. Tell me the situation at Parliament then and now. Tell me the conduct of the entire Parliament then and now. Ekyakenderamuuko Parliament yali tetukyalifuna naye wali byali byangu okufuna. Nakati bisobola okubeera tyo.
nasatu bisobola. But to address a very, very critical issue. And the president himself, ebimu byali alekanga ebitalina makulu yabiwa attention because it put his government at stake. That is true. It exposed that they were loopholes. Yes. That's what we are addressing. Okay, so many people were being arrested. Why tukoze etteeka erikwata buli kiramu? Eryo etteeka teririiwo kati. Why tutuuse ku level nga impunity etuuse ku its highest. Na wamala omwezi nga tukola. Figure Burora bamwintwe. Wamala omwezi ate gw'olina kubeebaza. And as I came from a humble beginning, I remained humble. Go no fuka no wamagali. No fuka mawagali. Bukaba katonda. Era okuwangaala kuno kuzira biteezo. Igwe. Wakola mukozi statement. In good spirit, nomala omwezi nga tukola. Ne muganda wange kumbu. Mwali mukola. Mwali biriziwa. But when you are limits, you don't know your limits. You just made up to be with you. One month at home. Now this sad that, and I exposed that there is something wrong. Abasalira omusango bangusalira. Naye n'abansiima bayitikizi. Kati kijja kugenda wamuyanga. Yagamba ayi play safe. Naye nga nawe wakirowoozaako. Kino kikijja kuseeta eno nawe wakirowoozaako. Kati oyinza kumbuuza mbu wakola ki? Ni moda seeta nva. Toyinza kati wano kijjayo toyinza kumbuuza nti wakola ki? But what we my did, arrest and stop a lot of walirabeko kafaananyi ko ng'oli mu ddooko. nkayina actually njagala kaprintinga nkafulemu. So tugenda kukwatako akafaananyi then tukwate n'ekirala ng'olayira mu parliament. No problem. Tebiswaza the comparison. Look at those two pictures. Oliwo otya omwana? Era njagala omwana wange. I have a daughter. She's in senior school now. Yali devastated. Na kakati kyafekitinga n'okusoma kwe because we are so close. I am her best friend. N'obooleka omwana ebi. I am her best friend. Nti yannoonya. Nannoonya naye kyanyamba ku ssomero kwe yali. Ne bayise ekijagiro mu administration yonna obutamuwasiza. Kuba yalina ebintu ebyo nga bwankubira essimu n'atandaba n'akola akwantu anoonya internet. Y'anoonya internet alabe ebikokoddayo. Era ku ssomero ne bannyamba piriyodi eyo ne bamumma essimu. Nga bamukyalira jjajjaawe bwamukyalira maama we bwamukyalira booza daddi aliwo. Enkuba essimu ze teziriiko. Ate bwe mujja okunkyalira taliiwo. Where is daddy? So, I went through a lot. By the way, that happened. One, I almost lost life. Almost. Mu by'omuzannyo. No, ng'oli mu byamuzannyo. Olina omulimu, olina ofiisi, olina emmotoka, olina omusirikale, olina wookera ku buvunaanyizibwa. N'ova ku ebyo, nodda ku bijja kukwata. Obirina. Ndisibiri. Kakati bameka abatabirina. Protecting ekyange nga millions of people are being affected kubanga Burora alina privileges. If some of us are not like everyone, we are concerned. Nali ku mulimu nga nsobola okukola emyaka emirala abiri. Ng'olina buli kimu. You are privileged. You have everything. I had the authority, I had the power, I had everything. The address and Butambula on your address. Yes, I had. But my sisters, my mother, my brothers, my tebabirina. Mikwano gyange tebabirina. Gwe tulina tuli mukwano gwange. Bwe wali oyitamu eyo embeera nakulekerera.
How many times did we talk? We talked. You'd call me. Right. I was concerned. You almost sent me some come Hey, up. I get concerned. Nze ngende ku TV ntandika okugamba abantu kakati naye mugamba nanti omulimu gwali weetuma guliko bannyinigo buliko IGD buliko police buliko investigating bodies. They would do that job than you one man sacrificing yourself. It is because I knew no one was needed to do that. No one. But you more of assembly same you think it came just like that. So what is it? But you regretted your action. No. At some point I did. You regretted. But let me tell you, now I am bouncing back stronger. How? You watch the space. You apologize for your action. Watch the space. Did you? Watch the space. Weetonda ku byewakola. No. Wemenya. In fact, somebody said you were fukamira. Yesterday was saying I was not addressing the person. I was not addressing. After you never did go out, you must say you are to go back to the job. He couldn't risk you because you had become a confused person. They were asking me to go back. You were not in the state of mind. There was a problem. Did you have domestic issues at that time? President Museveni bwagamba nti agende mu nsiko bote yamuyita bandi. We shall find him there and leave him there. Alright. Akalenzi ka mulema gwe. Enengera mailo 10 maaso. I understand. Tomanyi gyendaga, tomanyi gyenza, ondaba bulabi awo gamba oyawedde. But we are forward seeing. You can see that this one is going to swallow all of us. I may not be the first one or the second one, but eventually I may be part of it. Kakati gwe n'olinda eventually. Bagamba zirinda b'olwange tawa musibe nnyo. Era Adwana agamba baba musibe yamanyi. Zirinda b'olwange aba ali awo. I like this. Abaganda balina enjogera esanyusiza ddala. So I somehow regretted because I almost lost life. Actually okusibwa. Ate ebyo tebirikkiriya bula. Okusibwa anti kati tebitegeerekeka. bitegeera. It was good okusibwa. It was the best decision for me because they were more worse priorities available, including escaping. But we survived. Era muyina kwebaza nti abantu abamu nga ffe beekibi. Okay. Nenga, in all this wali okolera. Was it an assignment from the president? Were you not working for the president? Sure. Actually, singa nali nkolera president, nga sirina mubino byanfeesi. And some of us are not in politics to make money. Even to earn a living. There is word that bw'ava ku mulimu wayavuwala. Era wa example kati mulaba azungira ku street kati oli ku street yozunga. Mbeera yakaluka. Nali nzungira ku street. Bwandabako ku street. Kati okola. Nali nzungira we wantuuziza wano. Nali nzungira ndi fulaga beya. Oza nakigize bugize. Wapi yoti akalumu Kampala Burora? How did you read that election? The opponents say what BA. They even said the way you did it was no. You have the Uganda to me. Shukura Mukesh. We take a petition. Yafuna obululu 18.
nabifuna ku polling station yabifuna mu constitution yonna yeyawaaba bamubuuza owaaba ki nti ono olw'okuba yali RDC abalonzi bange baamuta bamuwa ng'abalonzi be bamubuulidde ntutidde abantu baatya olw'okuba yali RDC ne bamuwa akabiri ekikola naye alimba batulekemu era n'agamba olw'ensonga eyo eyasooka owookubiri owookusatu n'owookuna obululu bwabwe busazibwemu balangirire ng'alina obululu ekikumi ng'omuwanguzi gye yali empaabayo. I fear to say the English word I wanted to say. Ye yawaaba tewaliiwo gwe navuganya naye yavuddeyo kola okay esimu yali dayindeyenda ne tewali mulonzi yalonda mu kalulu ako akati oyagala wano nziremu atali mulonzi nesesimbawo naye etandike owandisiganya naye ebigambo waliwo ensonga z'otayinza kubuusa maaso sooka ku zo Kampala aliko banyumiye afuuke wakuzannyira buli omu ajje nammwe nabo we bajjira waliwo abaaliwo nabo we bajjira waliwo abaabawagira ate nga baali balina bye bawagira ne babavaako ne badda we bajjira tetutuuse ku levo tutunga ebipande tumobilizinze tukubye lwaki bo balowooza tetugenda kusigala mu kutunda bipande banga waliwo abajja ikwale nange ngenda kutuuka nga baŋŋamba tuzimbe ng'ate batuufu kati mbadde mu kalulu k'abavubuka n'abavubuka badde mu bukulembeze balwaniridde tugasa amaanyi tugase wali kuwangula so in 10 years ngenda bagamba tulina okukkiriza ebiro ebigambo biri nkyo bikugamba eby'omuntu omukulu nti you have no profile to protect. Yeah, but you see the voters see a profile. It is not for you. We subject ourselves to an election. Kakati gwe si gwagaba profile abalonzi ekirinyi ky'akalulu kaffe ak'enaarebe fenna tuddayo mu banyumba fenna tuddayo kakati gweoyagala kutuula eno nkoleko voting kyoyagala okugamba abantu 3,000 abaasimba mu musana bonna tebategeera yategeera bonna balabe yeyekayo mulamu ebintu ebimu just bw'obisubjectinga to logic they don't pass the test. Nawulidde omuntu omukulu nga nti oyo nfa naye so bw'oba olowooza nti kuli ekkomera lyakutaasa n'owona nawulidde openly at least on record nfa naye ono ye yagambye balala bonna nga naye ono ye sinatuuka kufa saagala nakufa yagambye afa naawe kati ye bw'abanga okufa kwe kunyinyigiye ayamusore entalo z'okufa siziriimu zetandika butandisi you are not going to die by choice you are going to die by kutomera kati kankubulire nkugambe nvudde wala mpise mu bingi nge butono nnyo obwo butono nnyo. I have seen death. I have stopped at the edge of the grave in my life, not once, not twice, not thrice. Sirina kyejja kuŋŋamba nti sikyakomera sikyanjala njirimiddwawo manyi nga bayita ku paalamenti eyo nti yababbi kati yagala okugenda alagana mu ddeeni yababbi. You don't regret those statements. You say it's a crime scene. Yababbi. Now life has caught up with you. I didn't say it's a crime scene. Yababbi ngambe it's a crime scene. Yagala okugenda bw'ojja wanino ne bagazeetinga wali nti crime scene tekitegeeza nti buli ali wano mwezi wa musanvu. This I am selective while using my words. Crime scene, it is just a gazetted area. The rest of the areas cannot. You discredited this parliament. Me and you understand. No, but you see, I wasn't discrediting it up to the belief. We had the situation in the country.
and that situation needed to be. Gomanya abaka ba parliament abali bannebaza amala emyezi nanga abamu ku bamaka ba parliament bibanda biri. Ate tulina bwogerere ate tusobola kwogera. You are brave kugamba talina bwayogera. Tewali asobola kuba brave to come up and say this is wrong. And that's where it becomes exceptional. Omanyi nti oyinza okusinkana omuntu oyo mu maaso gy'olaga nga ye mukamaawo obulamu bunaaba butya nga musisinkana. Abamanyi bayigawo naye kambabuulire katugambe lwaki. Right Honorable Anita Amongo akimanyi bulungi tulina buzibu naye bubutaasa. And we were friends. And I want to believe that even now we are friends. Because we all acknowledge that something was wrong. Era Anita Amongo gwe wamanya, that's why wagenda n'ofukamira okwetonda kuba gwe wamanya nti wakola ensobi wawalampa omuntu w'omukulu mu Uganda. These were public matters. They are not personal matters. They are public. Gwe ng'okola nga ali mu public matters. This is where we go. Uganda. From Uganda, you have a right. I pay taxes. So you don't have to be a minister. No. I am a Ugandan who must complain or contest anything that I feel like I'm not satisfied about. That makes you a member of the opposition. Why don't you join us? No. I have encountered that question somehow. Mukenda mu mukaaga omugenzi Paul Kawanga Ssenyonyi yali ava mu gavumenti eyawa agenda avuganya Museveni yali amukoze naye tebakola wano. Ebibi byonna ebyali bituuseewo awo ebyali bitetambudde bulungi baali bonna nga tayinza kubimunyumiza kuba naye abadde paatenti but bwe yagenda n'amuvuganya kiki ekyakyukawo. Opposition yatwala obuyinza 2-9-8-9-2-2-1 Besigye n'ava mu NRM. Eri mu nsiko abadde political commissar abadde buli kimu ng'akibadde n'agenda mu opposition. Ekyakyukako opposition yatwala obuyinza NRM yavaawo Museveni yafa. 2006 Bamatembe Bakayoola bani bonna bagasiti bonna ne bakola ne bagenda mu opposition. Omugisha muntu he went. What thing? 2010 Honorable Jaberi Bidande olina keweekoledde n'ava mu gavumenti yeesimba nawe. What thing? 2006 Mbabazi n'agenda n'akomawo. I'm giving you all this sequence. It would be consequential for Burora to say bino binyizizza kati ngenze mu opposition to do what? What has opposition done? Oyinza okwawula corruption eri mu ggwanga muno ku opposition. Yeah, what are you saying? Oyinza okwawula corruption, impunity ebiri mu ggwanga muno ku opposition. Oba oyogera nange oba oyogera nange nti kugamba nze ndi mwana wa kusabo. Ndi mwana wa kusabo. Omanya buli azze manya abajja ne bye boogera bakimye ne bye boogera wadde si gwe musawo. Agende ku mboozi endala. So nga tumaliriza, is it very true that mu budde obwo obw'ebyakusumbuwa you are working for Honorable Kasiggu Anita Amongo? No. Manyi Kasiggu nasooka okumusinkana 1-on-1
nali nkyali 2019 I think okusooka okusinkana Kadaga ate nabo twali ku mukolo. That was my first and last meeting of a person is meeting Kadaga. Siddangamu naddamu okwogerako ne Kadaga mu kalulu ka Ssenyonyi 2020. Njogerako naye because baali baagala mumumobilizingireko nakawa. Nayogera naye ku simu, saayogera naye omubuntu. Because someone said yawuyambako. And I had been a fan of Kadaga. According to baaliyo. Siddangamu okuggyako esimu gye bampa. Siddangamu kwogera na Kadaga. Yakomyeyo mu kalulu ka Seeke, so tonnabimanyi. Siddangamu. Kati kitegeeza, it was totally wrong. Those were omanyi kati suspicion. Kubanga neyange omanyi nti mu kalulu kano mweyo ebyandiko tewali kitongole kya gavumenti kitanoonyereza. Nga buli omu ayagala kumanya okolera ani naye oganye okwogera lwali okolera ani yakutuma. How can it be that bonna baalemwa okulinkinga kwani yali ani? Naye wali okolera nabikandi mugezi nga simanyi nti I can beat the system. Oli mugezi oli muyaye kubanga wali okolera ani? Kakati omutwe gwa you sacrificed so much. It was so much. Buli omu abadde ki ayina omulimu ayina buli kimu. Ekiri kye nagambye as a country tewali kinnuma sayinani ng'okulaba ebintu byandibadde bidde naawe n'ogubirira bidda. Burora nagaana okubeera ensowera egoberera omulambo mpaka mu Uganda. You cannot be that. Kana akagundi akawuka akali akasooli bakayita batya? Ndiwulira gwe mmanyi oli. Embere ndiwulira. Wulira nva mu kasooli. Aha. Muliro gwe gufujjamu. I don't know why you get the inside out there, but understand Burora. So otuula otya abasoga bakuyita kwepalawudda ddala n'olaba ng'osobola okubeera MP mu Kampala muno. Kampala yaba opposition era noza nti osobola okuwangula olutalo oluddako. Kaadi wagitutte, but I think there is an uphill task ahead of you. I acknowledge there is that, but I believe in hard work. And I believe that I don't get what I deserve. I get what I fight for. I don't sit there and say, I deserve this. There are so many things. I deserve a medal. So many medals. The project no byogenda okwata tebijja kulabuzi kati olina project kyala kyoliko omulimu gwo kwe kulemesa Margaret Nantongozi okufuuka omukulembeze kubanga katuuka mu parliament is speaker material ate ng'oli ali wayagala obwa speaker already mwamala okukaanya kati muli bwemu. So there is that project. Mama wange abanzaala bankima niba mulabanga nange tubadde mu kalulu eyo mulimira mu bukote yalina gye yagenda abaana ne batamuyisa bulungi abavubuka bamu some sort of insight ate n'abavubuka banfuna bwe nafuna amawulire aidrovire ona nembayita nembagamba emuddamu werekeza gyewa mulala ebigamba nembagamba emuddamu
tubadde mu campaign oba mu meetings tulimu ez'awamu nga sibakkiriza. I have hostile supporters who are willing to do anything. Who define your personality? I don't know. But mbadde now and then nambagamba this one is a senior leader in the party, in the country. Don't insult her. Nze sebo nafuya oyogedde tu. That's why otulemesa okutegeera. Naye ne bwe mbanga mpulira ngenderera nkomawo, I would have my points driven home. You can deal with it, nogera nekikusumbwa naye nga point yange okoze statement ey'ekitiibwa Burora naye batukitegedde okusima tuse nti ono mukulembeze omugundiivu mu kibiina. I can show you a message I sent her a week after this. My message was, newankubadde twavuganyiza n'empangula akalulu tekitegeeza nti nkusinga. Nga gw'ogamba ziwa. Ngamba ziwa. Ne mugamba dynamics ziyinza okuba zaakyuseemu obutawangula kabiri. Naye tekitegeeza nti nenkanakana in a quarter of what you have been able to do this time. I'm going to show you that. That's what you told me. Yes. Do you believe in what you wrote? Nemugamba nkwetaaga to show me the way if I am to win. Lwaki si kiwasooka okukola nga tonneesimbawo lwaki kijja omaze muwange? Nemugamba I would need you to show me the way. If need be, namusaba abeere campaign manager. Oli munyoomi nnyo. Oli munyoomi nnyo muvubuka gwe. No. Okubyeziwa mukalo omusaba abeere campaign manager wo. Because I acknowledge nina abantu bempa and she's lucky. She's among the few people I give respect. Because my respect is high. You are too honest to the few people. Yes. You respect very few people in this country. Very few people, if not three. You respect him, Seven. You respect him, who is the third one? Only. Maybe the Kabaka. That's all. But it's here. They would be. Era tovolaba abantu batono nnyo abasobola okuŋŋamba Burora togenda ate n'ensi tebamanyi. Baanoonya omuntu ayinza okuŋŋamba Burora stop nga tebamumanyi. Muhoozi would have stopped you naye tebamufuna. I am sure Muhoozi is proud of you. I am sure everyone is proud of you. But you disappointed in the seventh. You embarrassed the president. A man gives his appointment in a primary for the Kampala. No, he was disappointed. I think also he's proud of you. No, he was disappointed. Because, imagine. Let me tell you, in the budget you are, simanyi oba naye akimanyi oba takimanyi kati nze njogera kati sikolera sirowooleza muntu neerowooleza nebyenkola sikolera abalala neekolera okugamba nti kino nkikoze I make my individual decision based on some factors. So you are not aware until the project Yanita. You are not aware. Naye ajja kuba disappointed bw'aba aleetaga baati. Bagambye nze siri wheelbarrow. Singa nali wheelbarrow, either I would be a nobody or I would be very fat. But you see why people respect me is because they know. Waliwo kati abantu abatandise okukkiriza nti Burora yeerowooleza. Ne buli mma nkoze decision tebagirinkinga ku birala. Olaba naawe butekkiriza n'endowooza bwe bwakuleetera n'eggulu. Mu Kampala wano kuweebya NUP ku performance ye. Who was Ssenyonyi before election? He was a journalist like me at NTV. Kaakati nze nali nkola amawulire nga y'agasoma. Yes. He was a journalist. So bwe mbanga nali nsobola okukola amawulire waffe reading
means I am not a mere person. I have been someone before. Yes. Obenga going out of single Karubo Uganda yonna. Nti Burora is not a mere person. Nakola amawulire ng'agasoma. Yakolako ku leediyo nga nze nnina okujja okuwa show ekitiibwa. Nga bwe mba sinnatuuka nkubira amasimu agawera ebiwuulibwa. So I have been someone for some time. Bwe tujja kujja onnafuye mbu leero sirina kyendi. I have been something. I have been there. I know what you mean. And you have no worries. I know I have been that there. You can take on Joel Ssenyonyi. Who has he been and what have I been? Akati gwe kiki ekikulowoozesa nti nze sirina kyendi? Kiki ekikulowoozesa nti sirina kyendi? Walampi mwera mannyo. Uliba wano nga nkujjukiza. Nawe sibaddeewo nga nkola ebintu ebiri mu kutegeera kw'abantu. Bye mbadde nkola byonna bye mbadde ngiramu bisusse okutegeera kw'abamu. But I believe in myself. Akalumu Kampala ekitono ennyo keetaaga million 600 going on and more, 600 and more minimum. Where does the person who has been a mayor RDC in Nakawandi Lubaga get this money? Yes, ozijjawo. N'akalulu ke tubaddemu waliwo abaspending 600 ne batawanga. Yes. N'abaspending billion. Mu kalulu kano mu myezi 10 gye mbaddemu active, I have not spent more than 200. No, that's madness. It can't be. Madness. No, it can't be. Even in the village I have spent. I have spent in 10 months. Not more than in 10 months. Muyanga I had no money mukazi. Olwaleero kati kankuwe study osimanyi oba okyabeera eri egundi ekisasa. Yes. Olwolabyeko posita yange ekisasa. Vuga Ring Road kulambiro Ring Road. Njiraba nzise. Ovuge Kyanja Ring Road ne Kyanja yonna. Ninamu posita. Lwakuba mbadde sirina sente kuba na posita. Sure. Yes, they have no posita there. Kino sikyogera nti naziwanuddeyo. Eziriyo. Mmanyiwo. Kaposta kaakamu kali wano ng'oyambuka ojja ku Baba TV yona. Awo waliwo ko. Waliwo. Waliwo. Okuva wano okukkirira eno yonna teri posita. I have 2 posters in the bank. That's why everybody's wonderful. Wakabyotya. How did you see it? Akabinga tulina nazikuba posita. Kati gwe wakabyotya. You are the study. Ekyo kikulowoozesa nti nakabiri. I have nina goodwill gye mutalaba. Nina akalulu ke mutalaba. Nina abanzikiririzaamu abasirise. Olwaleero njogera leero ziri ennaku z'omwezi mmeka? 5. Ziri 6. Twakuba akalulu ng'ennaku z'omwezi 15. Nina ba agent besinakase. I am speaking this not because sikenina okwogera. Tonnabasasula. Sinnabasasula. Naye basobola okukolera mu kadde. Nga basasula. Nabo bamanyi. By the way n'okumpagira baali bakimanyi nti opponent wange has money kubeera yazimu. They supported me. Abaana abamu baŋŋambanga honorable tofaayo wano tujja kukikola. Bw'oliba ofunye olituwa. Mu Kampala? Yes. Abaana baagala sente abaana ne baŋŋamba gwe tofaayo. The entire Kiwatule, I didn't pay any coin. I had no money. Kiwatule saasasula bantu. Abaana abamu baŋŋamba katukole. Gwe tofaayo kano byaffe ekikyo kyaffe. At no cost. Gwe agamba nti akangireyo ko ne nakyo nafunyeyo n'omuwaayo etaano.
n'omuwaayo 10 oba oluusi n'akukubira nga talina oluusi The inside out. so whoever is saying I had money nina goodwill Ne Herbert nina akalulu nge tosiibula nga akugamba Anderson. Burora. Wakutte ku mutima. Omanyi kati ku mutima. Wakutte ku mutima. Ogwa principle. Omuntu gw'oyagala okuvuganya naye ogamba bwe bulinga obulamu bwa principle. Expect all Arsenals, all Missiles. Mu bulamu bwa principle tannatuuka Buchanan teyali tannatuuka Buchanan teyali mu bulamu bwa principle not even a quarter. Kati naye tadde awo neegamba omusajja ate gwasubiddeko olukolo. Nze Simon Muyanga Lusaya. This is Inside Out.